Olwaliro enkoko twagikutte mumwa olw'olunaku mulindwa eri bannakibiina ki NRM okulondera bannakikwatira bbendera mu kalulu ka bonna aka 2026. Tusookedde Kasubi Zone 4 mu Lubaga North ng'eno tusanze teri wadde ekiraga nti okulonda kunaabaawo. Bwe twogedde ne ssentebe w'ekitundu Ruth Nabbanja atugambye nti ababaka b'abeesimbyewo bali mu kujjukiza abantu baabwe bajje balonde. Ekibeera ku ground buli alina candidate we gwagenda okukola ki okuwa akalulu okubeera ng'akunga abantu bayingire zone era abantu bali mu zone wansi buli omu ali mukunga abantu be bayingirewo. Eno essaawa endagaano ennya zibadde zinaatera okuwera wabula nga n'ebikozesebwa tebinnatuuka. Bennyini ab'ekyaddondo be bamanyi kati nze registra simulaba wano. Tukkiridde Kasubi Zone 3 era mu Lubaga North. Wano byonna ebibadde bigenda mu maaso nga kyeraga lwatu tiwaliwo okulonda n'engeri ebikozesebwa tebinnatuuka. Ababaka beesimbyewo bayite ba agenti babadde bulindaala okukakasa nti abantu baabwe balondebwa. Tayongeddeyo ku Njovu Zone mu muluka gw'Erubya. Wano tutuuseewo ku ssaawa 4 ezirambikiddwa akakiiko k'ebyokulonda mu NRM okutandikirwako okusoma amannya g'abalonzi wabula nga tewannabaawo kigenda mu maaso. Bwe twogedde ne ssentebe Joseph Semanda Sande atugambye nti bagumu nti essaawa yonna baakulonda. Akalulu tukasuubira okubeera ak'amaanyi naye lwakuba nti ebiseera bye batuwadde akalulu okutandika byabadde biwanvu. Bamanyi nga bannayuganda abawano bw'obagamba ssaawa 4 kati olwo batandika okuŋŋaana ssaawa nga 6. Mu kaseera mpawo kaaga akulira ebyokulonda mu muluka guno Joseph Mulaji atuuse atugambye nti zooni eno yesembeeyo kale nga y'ensonga lwaki ayisizzaamu eddakiika. Omuluka gw'Erubya munene nina zooni 9 kati wano wensembedde kitegeeza natandise okusaplayinga ebintu bino ssaawa 2. Jukira bw'otuuka sikumala gateekawo buteesi biki bintu. We tuviiridde wano ng'abalondesa batandise okweteekateeka okutandika okusoma amannya g'abalonzi. Ate yo mu Sendawula Zone tusanze abalonzi bakebera amannya gaabwe ku nkalala. Nakabengo, Nakabubi, Nakabuye. Mu zooni ya Makamba, Senge Katongole omu ku bavuganya walondera tebadde nnyo kyamaanyi naye ng'embeera yonna eraga nti wakubaawo okulonda. Leero olunaku lwa kukola abatwagala bajja kujja batulonde. Nsaba Katonda ankwatire mpangule. Mu Lubaga North abavuganya ku kyomba ka Parliament kuliko Senge Katongole ndi Walana Timothy ne Isaac Lwanga. Bwe tuvudde wano twolekedde Lubaga South tusookedde Mutunde Police Polling Station. Ku ddakiika 5 zibadde ziyise ku ssaawa 5 tusanze okulonda kwawedde dda. Kuba batugamba kutandika ssaawa 4 tunze 5 kitundu. Be twogeddeko nabo batubulidde gwe balonze n'ensonga lwaki. Mbaziira kuba mwana waffe nzaalwa ya muno mu Mutundwe. Mbaziira ye muntu ayagala omuntu wa wansi. Tweyongedde mu zooni ya Kabaawo era Mutundwe tusanze abalonzi bakebera nkalala. Oluvannyuma ku ssaawa nga zikunukkiriza okwera 8 okukebera enkalala kuwedde okulonda ne kutandika. Batandise na mbaka mu kyalo wa Kampala. Wano Shamimu Nafuna abadde n'omulonzi omu yekka era nga yamukwatidde ekipande. Tebamumanyi nange bisanze wano neŋŋamba owaayi Shamimu akoleki kamubeererewo ng'omuntu. Embiranye ebadde wakati wa Safina Kenyanji ne Amina Lukanga. Bano oluwedde ne badda ku kyombaka wa Lubaga South. Embiranye ebadde wakati wa Musa Mbaziira ne Derek Lufunya. Ate yo mu zooni ya Kabawo Central we tutuukiddeyo ng'okebera amannya kunaatera okuggwa. Oluvannyuma basimbye enkalala era nga nawo basoose kyambako omukyalo wa Kampala. Ekizzeeko embaka wa Lubaga South. Eno Musa Mbaziira aleebezza munne Derek Lufunya. Yinza okuba sinza awangudde ku zooni eno naye obuwanguzi bw'NRM. Mbaziira atubulidde enteekateeka ye singa bannalubaga banaamwesiga n'abakiikirira mu Parliament. Wayina obulimu obutonotono nga toyina kapito tekugenda kulinda January. Abawagizi boogedde ku kulonda kuno. Tekabaddemu buvuyo era abantu ba NRM beebaza nnyo mwebale nnyo. Era Pulezidenti Museveni yakoze okuyita ayita mu bantu kyatukoze bulungi nnyo. Abakulembeze mu kitundu batubulidde nti okulonda kubadde kwa mirembe ekitatera kulabika. Era nkola yabwa Pulezidenti ng'egye yatulaalise nti abantu mwenna temukola buvuyo mubeere nga muli omuntu omu. NRM twatufuna akalu nga bwejja nti composition naye kakati olwaleero
security yakeddewo nekola ogwayo. Ebivudde mu kulonda ebyenkomeredde byakulangirirwa akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina ki NRM. Susan Nanyanzi, Agafeeyo ku Spark TV.